Jibuvuddeko bannakibiina kya FDC nga bali wamu ne Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago bavayo ne balangirira nga bwe bali batongozza okussa wansi ebikola ku nnaku olwokuna buli wiiki n'okuteekayo okusaba okwawamu buli lwakubiri nga bakwetabamu balina okwambala engoye enzirugavu. Wano banneekolera gyange nga bakulembeddwamu omukubiriza waabwe Abdallah Kitata balabudde bannabyabufuzi nti ebiseera by'ebyobufuzi byawedde nti kati kukola baleme kubuzaabuza bantu kuba nabo bakimanyi bulungi nti Uganda kukola si kuleekaana. Nga banneekolera gyange kulabula ne sekulabula bannabyabufuzi ebiseera by'okulonda byawedde, ebiseera by'obufuzi byawedde. Abawanguddwa bawanguddwa n'abawangudde bawangudde. Kati kiseera kya kukola, si kiseera kya kutabula mirimu gy'abantu oba kutabula nsi yaffe nga kugyonoona. Kiseera kya kukola. Kitata asabye bannabyabufuzi abategese obutakola ku lwokuna nti batule maka gaabwe ne mu ofiisi zaabwe tebagendayo kuba bwe bagenda ku ofiisi olwo baba bagenze kukola. Olunaku lwokuna ne balangiridde nti butakola era bagende mu mirimu gyabwe gye baateekateeka, si mu gyaffe. Baggalewo egyabwe ne mu palamenti gye balondeddwa tebagenda kuba bo tukimanyi buli wagenda mu palamenti aba agenze kukola kyemirimu egyabaweereddwa. Eyalondeddwa nga mmeeya yafunye omulimu aba agenze kukola, eyalondeddwa nga kansala agenze kukola. Kati baggalewo ofiisi ezaabwe tebagenda. Naye mu mirimu egyaffe banneekolera gyange butale bodaboda takisi sipezaya biki lufula salunis mwenna emirimu ejaffe tebakyama. Buli anaakyamayo ne kamutanda tugenda kumubamba nga bwe babamba Yesu. Wabula Kitata asabye banneekolera gyange bakole n'amaanyi era babeere n'essuubi eddamu nti gavumenti ya Mwami Museveni yandibawa ne minisitule yeetongedde kuba balina abantu abayivu obulungi. Twagala tukole omulimu pulezidenti ategeere nti ffe eggwanga oba oliawo ojja kwekanga ne minisitule tugifunye abanneekolera gyange mu katale eriyo omuntu alina diguli asobola okubeera minisita w'abanneekolera gyange, mu lufula eriyo omuntu alina diguli asobola okuba banneekolera gyange, mu byuma by'amabyawo kasolo eriyo omuntu yasoma alina diguli, mu babodaboda eri alina diguli, mu batakisi eri alina diguli, mu basasaluuni asobola okufuuka minisita w'abanneekolera gyange. Ffe nga tetunnatuuka ku ekyo tusooke tuteeketeeke ensi yaffe tulage omukulembeze waffe omugole bannayuganda gwe bataddemu obwesige nti abaana bonna badde bakulimba emirimu egyalema ba RDC, egyalema ba DISO, egyalema ba minisita, egyalema ba MP, egyalema ba KAWO, egyalema banneekolera gyange tugikoze ekibuga tukikuumye n'eggwanga lyaffe ensi yaffe okutwaliza awamu. Wabula abakiikirira ebibinja by'abakozi eby'enjawulo omuli abakola mu butale, abavuzi ba lole, ababodaboda ne bamakanika nabo basabye bannaabwe obutakosebwa bannabyabufuzi. Era basabye n'ebitongole ebikuumaddembe okukomya effujjo ku bannansi kuba kivumiriza gavumenti. Abajaasa abakola effujjo mubiveeko kati egavumenti ffe egavumenti eri wansi omujaasi yenna anaaleeta olugezigezi nti akola fujjo avumise egavumenti eyeffe otusookerwako wansi. Twagala abantu batusaasire ebintu byaffe bye tutunda byetaaga kutundirawo mbagirawo tulina kubeerawo tweyimirizaawo ffekka tuli mmere ya leero. Olwaleero bwe baggalawo akatale tebagenda kumanya nti waliwo nabyabufuzi yakaggadde bagamba Kayongo yaggaddewo akatale. Nja kusooka okulabula abavuzi mwennyini nti omuvuzi gwe tunaasanga ng'oyambadde t-shirt ng'oli mu kukuba ngombe nga weeyingiza mu bitakukwatako, ffe ng'abakulembeze bamwe tuvuddeyo kubanga tubalwaniridde ebbanga. Kati bwe tunaakusanga manya nti ne pikipiki naawe omuntu tobuuza gy'onooba okoze eki gy'onooba oraze. Nkubiriza bamakanika mwenna obuteetaba mu mbeera yakwekalakaasa, mbasaba mugende mu magalagi gammwe mukole, temuteekawo temweriraanya bantu bazzi nga bambadde t-shirt enzirugavu bajja kwokya emmotoka z'abakasitoma baffe ate tuddemu okufuna obuzibu. Aze okulonda ababaka ba paalamenti ku kifo ky'okukozesa ebifo ebyabaweereddwa mu bibiina byabwe bye baafunye okubikozesa okuzimba eggwanga ate ne bakola statement ezigamba nti abavuzi b'ebidduka oba bannayuganda ate tuleme okugenda ku mirimu gyaffe okukola. Eyo statement nkyamu nnyo, ffe tujja kugenda mu maaso n'okukola emirimu gyaffe nga tetuwuliriza ddoboozi lyonna eri omuntu yenna atugamba nti no
tuteeke wansi ebikola kubanga tukungubagira eggwanga. Mu kiseera kino FDC tennasazaamu nteekateeka yaayo ey'okussa wansi ebikola buli lwakuna okutuusa ng'enfuga ya demokrasiya ebukadde mu ggwanga. Wabula bana FDC bategeezezza nti ekyokussa wansi ebikola kyakyeyagalire eri buli muntu ayagala enfuga eya demokrasiya w'omuggundu mu ggwanga tewali gwe bakikakaatikako.